njagala buli wootuuka ku mubaka wo wa paliamenti mubuuze gw'omu ku baalidde eddwaliro lyaffe kwekitwale nti okusobozesa Museveni nga Museveni abeebaza okujjako gwe obugagga bwe obw'emmwanyi n'abussa mu ngalo za famire ye era okusobozesa Museveni okusibira baganda bo mukomera naawe kennyini nti bagala kwata zaake bagamize nga tozifaanana ez'abasirikale na eyajeyo sente ng'alaba kati zimuzitoweredde bana sente zizeeyo nga bukyali nga obudde tebunaggwayo nnyo. Yes, lwaki lisiti eno nkyagirina natandise ngamba nti olwaleero ku makya bali abantu 72 era olumaliriza wano lisiti tugenda gifulumya tugibaweeko. Kajubi, those who haven't signed, we are going to release the list. Then you will see who has signed, who hasn't signed. You know, you'll be able to make that determination. Why not eat the money? I think I already explained that, telling people not to put anyone under pressure. Have MPs been called to receive the money? Not those that I've interacted with, maybe those who are in the room. If anyone has been called, but you said go to hell, you can tell us still. You know, it's possible. But you see, of course, for many of us, they fear to approach because they know we are already exposing them even before they reach out to us. So they will not do so. But it's possible they've reached out. I don't know if anyone has been reached out to. They said, please come and collect this money. And you said, no, I will not. That's a determination we'll make along the way. Any plans regarding the UPDF Amendment Act? We are waiting to see what the contents of the bill are. Because it's while it's lined up for this week, it's not on today's order paper, but we are hoping maybe tomorrow, because the Prime Minister committed its business for this week. So we are waiting to see the contents therein, and then we'll kick it off from there. Ensongeza UPDF Amendment Bill tetunagirabako kutegeera biki ebirimu. Weewaawo Prime Minister yagamba kigenda kujja wiiki eno. Ku order paper ya leero tekiriiko, maybe kijjanca tetumanyi. Nibe tunategeera biki ebirimu awe tujja okusimbulira. Baluwa gye mwalaba ng'ayomba kusookera ddala yakkiriza ssente zino miliyoni 10 zaweebwa ababaka teyazeegaana agana naye kakati obuzibu bwe yali alina naffe ab'opposition agana naye mu ab'opposition kati muli ku miliyoni 10 muziremeddeko lwaki temwogera ku bino ebirala tazeegaana azikkiriza naye kirala kye yagambye nti kati lwaki tetwogera ku bino ebirala simanya ssente eziveeyo ebunaayira ne ziweebwa abantu abamu tukusoomooza General Museveni ngaffe bwe twavuddeyo ne tuwanika ensonga eno ey'emiliyoni 10 bw'obanga olina obujulizi ku muntu yenna afuna ssente mu mikono egitali mituufu faayo omwanike mu kifo ky'okwogera ennyo n'owandiika amabaluwa naki kakati wandika ebbaluwa gy'onoddako okuwandiika ogambe nti ono n'ono baafuna ssente bwe ziti obujulizi buno kye tulindiridde mu kifo ky'okuvaayo nga oyomba buyombi naye ekirungi nti miliyoni 10 zo teyazigaanye. Of course buli omu kyamanyi nti gavumenti ya Museveni esinga okufuna ssente okuva mu mawanga ag'enjawulo. Trump, obukulembeze bwa Trump mu America bwavuddeyo juzi ne butegeeza buli omu nti gavumenti ya Uganda nezeefuna buwanana ku nsonga ez'enjawulo nga mwotadde ne ssente ez'ekisiyaga. Eno gavumenti ya General Museveni ate nga twagala accountability ku nsonga ezo kuba tebannavaayo nakukyogerako ku byegaana ne Trump ne banne abakulembeze ba America baga nti kakati zino ssente twazisazeeko bulijjo Uganda zeefuna obutitime n'obutitime bw'ensimbi okujja okwasaganya ensonga ez'ekisiyaga. Gavumenti etubuulire ssente ezo zaali zaki exactly era nga zikola ki. Twagala accountability ku nsonga eyo. Ekirala nga bwe tugambye nti miliyoni zino 10 zaweebwa okusookera ddala okwebaza ababaka okuyisa coffee bill mwalaba twagirimu ne bakuba ne bajjako amataala bannamawulire ne babasiba wansi eri mu conference hall n'ebirala ne bakola effujjo erya buli kika n'okutegeka ababaka okubateekateeka nti enongoosereza mu UPDF Act bw'enaaba ezze bagiyise mu bwangu okulaba nti abantu ba bulijjo basigala nga bakaligibwa kooti z'amagye. Era twali twakamala okwogera ebintu ebyo ne tufuna information eri public n'amabaluwa ffenna tugafuna. Prime Minister ng'awandiikira Speaker wa Parliament ku business eya wiiki eno era ebimu ku ebyo gavumenti byereeta mu Parliament eno wiiki eno
the Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 eri kuno bagireta wiiki eno nga bamaze okuwa ababaka akasente kati ekikulaga nti betubadde twogerako bituufu. Waliwo abantu abamu abatandise okuteeka ababaka ku kazito, bana esente ezo muzifune muzireete ffe zituyambe mu bitundu byaffe tulina ebizibu bingi, bane temuteeka ababaka bammwe mu katego, temubateekako pressure eyo kubanga zino sente nkyamu, sente nzibe. Kati bona ogamba omubaka wani yese ebizibu bingi eyo gyetuva kubanga gavumenti yo teriiyo. Kati abantu omubaka gwe balabanga gavumenti gwe wajja otuukirira ku buli kimu, so pressures tulina nnyingi ng'ababaka, naye tugamba nedda tugenda kutwala sente nzibe nti olwokubanga twagala kukwasaganya nsonga zimu mu bitundu byaffe. Nedda zino sente nkyamu, sente nzibe. Tuna nabo ogenda ziwa accountability mbozijjayo ng'omubaka ani agenda okuziwa auditinga zino sente nzibe saayisibwa zitya nga zigenda kukola ki? So tuleme kuteeka babaka ku pressure kuba tuba tugenda batomeza enkeera gojja okubanga oyanika omubaka nga bamukutte mukubba sente kubanga buli abba sente abeera n'ensonga lwaki azibba. Abamu babba batwala abaana baabwe amasomero amalungi, bazimbe ebizimbe, bakole, buli omu abeera n'ensonga lwaki abeera abba. Kati oyinza tugamba nti kati ensonga lwaki tubbe sente zino tujje tukwasaganye ensonga ezimu mu constituencies zaffe, ekyo tetugenda kikola. Waliwo abavuddeyo twabalabe nga bagamba bagenda tutwala mu kooti olw'okubawaayiriza, kati nalabe baasirise. Ddala General Museveni ng'avuddeyo nakkiriza sente zino, tetumanyi bakyali kuki, naye ng'omuganda bw'agamba naazina takumba. Abagenda mu kooti mwanguwe oba mwagala ogendayo enewe. Waliwo bye twalabye abamu nga bagamba nti kakati sente zino za kuyamba babaka ogenda eyo balondoole emirimu gya gavumenti eza parish development model. Ekyo kya bulimba kubanga ng'ababaka emu ku ezo ensonga ezitusasuza omusaala kulondola mirimu gya gavumenti bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwe tulina. Kyovudde olaba tusasulibwa omusaala okujja wano tuteese wiikendi tugenda mu bitundu gye tuva okuwayamuko n'abalonzi n'okulondoola emirimu gya gavumenti. Ogwo omusaala tugufuna ne allowance ezi. Kati kino lwaki baakoze ekyenjawulo? Kyanjawulo ki? Ate nga n'amakulu tegaliimu kubanga buli parish buli muluka baguwa miliyoni 100 ate nga sente ezo balina okuzikomyawo. Naye kati noga nti n'ababaka buli omu tumuwe miliyoni 100 ate ezo zaabwe talina nazikomyawo. Tekikola makulu n'akamu n'akatono. Twagala okusoomooza gavumenti ku classified budget. Emyaka 5 egiyise financial years, classified budget zaakasaasanyibwa ku classified buli obutabalika trillion 16 n'obutundutundu 8, 16.8 trillion. Kiba kitegeeza nti buli mwaka classified on average buba obutabalika 3 n'obutundutundu 3.3 trillion shillings. Ezo sente zikola ki bannange? Nalaba General Museveni abyogerako ku bbaluwa nti kakati classified zituyamba kola kino nakiri. Yes, buli gwanga libeera ne classified, naye okusookera ddala erina okuba nga bw'ogipima ne sente ezigwa mu ggwanga eryo kikola amakulu. N'ekirala classified eno ntalo ki ze tuli mu kulwana kubanga n'entalo ze tulimu South Sudan bajja wano juzi nga baagala sente budget eza South Sudan. Congo era wabeerawo sente ez'enjawulo n'ebirala. Kasi zino zo zikola ki? Ffe tugamba nti zino sente ze babba mu ngeri eri organized corruption kubanga zino sente tewali azi auditinga n'abalina okuzi auditinga tebakikola akatiimu akalina okukikola. Kati zino sente zibabbiramu sente z'omuwa omusolo, bino ebintu bya classified. Era kyovudde olaba tugamba twagala proper accountability ne bagaana ensonga eno y'emiliyoni 10 ekikyamu ekitategeerekeka. Ffe twasalawo nti kye tugenda okukola ku miliyoni 10 zino enkyamu twayisa ekiwandiiko okusookera ddala nga tuvumirira okuwa ababaka miliyoni 10 okuva mu classified budget ya State House. Ekyokubiri nga tugamba ffe tuzigaana kubanga sente zino nkyamu. Ekirala ne tugamba IGG olinze eki okunoonyereza ku nsonga zino. N'ekirala General Museveni nga tumugamba nti kaakati twagalawo we accountability eya classified eno ya State House. Baani bewadde sente ne lisi gifulumye eggwanga litegeere era nalwaki kubanga ffe tugamba nti miliyoni 10
nga bwe nja okubannyonnyola ziweereddwa ababaka mu bukyamu. Emikono amakya ga leero tuwezezza 72 egy'ababaka aba opposition abatadde emikono ku kiwandiiko kino nga bagaana ssente zino enkyamu. Lwaki twasayininga? Tugamba okusayininga kulinga kukuba kirayiro. Abantu batulonda nga tunayingira parliament tusooka kukuba kirayiro. Juzi Honorable Nalukoola yakuba ekirayiro nga tannatandika mirimu gye. Abantu yesi bakulonda naye oba olina sooka kukuba kirayiro otandika okukakkalabya egijo. Kakati okuba ekirayiro oba owa obweyamo eri abantu nti nja kubaweereza bulungi emirimu gyange nja gikola bulungi. Weewaawo abantu abamu bakuba ekirayiro naye ne bava ku birayiro bye bakubye. Ekirayiro ekyo kiyamba abantu ne bakujjukiza juzi enkeera nti walayira nti ojja kuweereza bulungi, kakati ng'oli mu kubba abantu ng'obayisa bubi wava ku kirayiro kye wakuba. Kakati naffe kino kye twakoze kiringa kuba kirayiro. Ffe tugamba nti nedda ssente zino tuzigaana era ffenna abasayinize kuno tetwazifunye. Kiba kitegeeza nti obujulizi bwe bunaavaayo era obujulizi bungi bukyajja mujja kuba mubulaba. Ng'oli yasayininga naawe nakuba ekirayiro n'agamba nti ze ssente ezo nzigaana nzivumirira era saazijjaayo. Naye ate obujulizi ne buvaayo nga ssente wazifuna. Ojja kuba olina okunnyonnyola abantu lwaki wakuba ekirayiro n'osayininga ng'oli mu kwebuzaabuza. Kiba kitegeeza abataasayininze kubanga mu opposition tuli ababaka abasukka mu 100 abamu tebaasayininze. Oba oliawo nga bagamba waayi saagala kwetantala nja kusayininga obujulizi buveeyo ssente nazifuna lwaki mba neesayiningisa. Naye eyasayininga nga yazijjayo obudde bujja kukya. Tusoomooza abo abaagabye ssente zino kubanga gwe yagabye ssente bw'onoolaba omuntu gwe wawa ssente zo nga yatadde omukono ku kiwandiiko kino mwanike vaayo omulabisa ogambe naye gundi namba eno bweti ne bweti ssente wazifuna twazikuwa n'obujulizi buno. Lwaki ate kakati osayininga ekiwandiiko ng'otuvumirira otuyita ababbi naki? Y'ensonga endala lwaki twagambye tusayininge tusoomooze abo abagaba ssente nti kakati muveeyo. Omuntu yenna bw'abanga yasayininga ng'ate wamuwadde ssente zo vaayo omwanike. Y'ensonga endala lwaki twatadde emikono gino ku kiwandiiko kino.